amawulire agaakagwawo wabuwungeredde olunaku olwaleero ng'ekiri mu maka ga mwami Kyagulanyi Robert Magere kisa kinegula. Ampuliriza, Kayindo Otafiire alayiridde General Muhoozi amugambye gwe tolibeera pulezidenti okuggyako nga nfudde. Amugambye aga Katonda mu ggulu ate kino si kyetonda. Oba bino binaakomawa nze naawe. Kubanga kinerugamu kumu nyanga kinerugamu watawa pulezidenti. Harwentalisi kinerugamu ine Museveni ni mkulu. Kwa kari kinerugamu pulezidenti wa Uganda kutikushenga. Kari tikushereka. Yes, mawulire ge tulina essaawa zino olunaku olwaleero abasajja bazzeemu okulumba amaka ga mwami Kyagulanyi. Kakati nno wenjogerera bino ng'era waliwo n'abantu abakwatiddwa era ng'abantu bano bava munda mu kibiina ekya National Unity Platform. Bano babadde basaze olunaku olwaleero ba MPs ab'enjawulo akossa ne ba councils bo bayite ba lawyers ab'enjawulo okuubako olulu lw'ekigere mu maka ga mwami Kyagulanyi okumanya n'okulaba butya bagafaanana kubanga amawulire gamaladde okubeera nga gafuluma nga galaga nti amaka ga mwami Kyagulanyi bano abasajja bagafuula gaabwe bagifuulanga nkambi. Kakati nno batuuka buli wamu mu ddiiro baagala batuula mu bisenge mu binaabiro ng'enju yonna bagifuula waabwe. Kakati nno awulira amawulire gano mukwano gwange ampuliriza ng'abantu abagenzeeyo olunaku olwaleero bano bangi bakwatiddwa, abamu bafunye obuzibu era kuliko n'omu addusiddwa mu ddwaliro nga babakubye emiggo taasula utaasibewo nga yalukumimwa nga bogenda okulya mu katambi kafa k'olunaku olwaleero. Nja kusaba n'obwombe firi eno sooka ogimpere like, sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza. Nkwegayiridde vidiyo eno nkusaba buli vidiyo zotteekayo sooka ogimpere ekigalo nga tonnaba kubeera nga weeyongerayo sooka ogimpere like. Information eno esobole okubeera nga etambula. Olunaku olwaleero amwami Kyagulanyi ayongedde okulabisa mwami Museveni ne gavumenti yonna nga bwe nakutegeezezaako ku makya nti ono atuusa n'okukwata akawumbi kalamba ak'ensimbi eza Uganda mu miliyoni 5 aziwe omusajja omuzungu asobole okubeera nga awooyawooya gavumenti y'eggwanga erya America esobole okubeera nga esonyiwa gavumenti y'eggwanga Uganda. Bino nga bigenda mu maaso, Major General Kayindo Otafiire olunaku olwaleero azzeemu omulundi gwe ogwokusatu n'akirumiriza n'akikkaatiriza n'ayogera mu bigambo bye nti Muhoozi tolibeera pulezidenti wa ggwanga lino okujjako nga nze ndi mufunga ndi magombe naye bwe naabanga wendi tojja kufuuka pulezidenti. Ebigambo bino General Kayindo Otafiire aze abiddiŋŋana. Jjukira nti ono ye minisita w'ensonga z'eggwanga ez'omunda era nga poliisi yonna eri wansi we n'ebitongole ebimu ebikwasaganya ku byokwerinda. Kakati no bino nga bigenda mu maaso mukwano gwange ampuliriza, omusajja amanyikiddwa nga Kabanda. Jjukira nti ono ye mwogezi w'ekibiina kiri oba w'ekisinde ekya PLU ekikulu lwa General Muhoozi Kainerugaba yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza nti bw'atyo General Kayindo Otafiire awalana General Muhoozi Kainerugaba nti tayagala General Muhoozi Kainerugaba. Kati olunaku olwaleero General Kayindo Otafiire mu bigambo bye avuddeyo n'akakasa ensi nti Muhoozi amuyita Kainerugaba simuwalana. Kainerugaba sigamba nti simwagala, wabula kiri ekigambo kimu Kainerugaba kyalina okubeera nga amanya. Alina okubeerawo nga citizen nga Munnayuganda, asobola okubeera nga munnamagye nga bwali, naye ekikwatagana ku kwefuula pulezidenti ow'eggwanga erya Uganda ekyo kikafuuwe talibeera pulezidenti mpozi nga mmaze kubeera nga nfa. Jjukira nti ono aje buvuddeko abasajja bamanyiddwa nga Bob Njage ne munne Nicholas Oyo, bano nga basajja bava munda mu ggwanga ery'e Kenya baasibibwa wano amunda mu ggwanga erya Uganda. Era mwami Museveni yavaayo n'ategeeza nti bano baali bamaze okubeera nga babateeka mu firiji zaabwe oba ziyite seefu nga gye baali bawangalira okumala ebbanga eryawerako. Wabula bano bwe baavaayo baategeeza nti muganda wa General Kayindo Otafiire naye baamusangayo nga y'omu ku bantu abaaliyo mu sseero abaaliyo mu firiji nga batulugunyizibwa. Era bw'atyo Museveni yavaayo n'ategeeza nti abantu bangi abali mu firiji eyo abatulugunyizibwa. Kakati nno kyandibanga obusungu General Kayindo Otafiire ono abujjaawo nti naye tayita mu mbeera ntuufu, tayita mu mbeera ŋŋonvu wadde nga General naye alina ebimunyigiriza nga omuntu. Kakati no gye bungedde olunaku olwaleero ng'amaze okubeera nga akakasa ensi nti Muhoozi Kainerugaba ono tajja kubeera pulezidenti wa ggwanga Uganda. Tamulabamu busobozi, tamulabamu yadde kantu nakamu akalaga nti good leader, tamulabamu quality ya bukulembeze okusinziira ku byajja nga tweetinga, okusinziira ku byazze nga ayogera. Kakati no oba oli awo mukulu n'agamba nti gwe toli mukulembeze. Wabula mu mbeera y'emu omulongo waswa ntambula naye era ono yamala ebizibu naddala mu mbeera ey'okubeera nga akkumira ekyoto, naddala mu mbeera ey'okubeera ng'ono akwa ekyogo. Kakati nno amuzeeyi waswa ono musajja mugezi nnyo era mu mbeera eno ng'ekuzitoweredde tolonzalonza gwe lumba bulumbi muzeeyi waswa mu mbeera omugamba bugambe nti EKTV kwezye ennamba yo ebigambo n'abeera nga abitereza naawe n'osigala nga owewuse ebadde bikuzitowerera. Mu mbeera y'eno njagala nsooke nkutwaleko Magere. Obunkenke bungi munda mu ggwanga Uganda era nga ekividdeko obunkenke buno ye mwami Kyagulanyi. Olunaku olwaleero
awezezza omwezi mulamba bukyabula jjukira nti ono yabulanga ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa January olwaliro awezezza ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri nga kitegeeza nti omwezi guweze era ne birthday ye yaselebratingiddwa onaku olweggulo nga mwami Kyagulanyi taliiwo kaakati nekigudde makage onaku olwaliro abantu okuwambibwa abantu okukwatibwa abantu okukubwa nga bakuba ebyokuttale nga amagye gaawambibwe baafulawo barracks njagala nsooke mbingiremu biwulire nkomewo nkubuulire waliwo ekipya kye tuzudde ampuliriza kyogenda okulaba wanooka ku EKTV era ogenda kutya abasajja ogenda kwewunya ensi nze kankole bwe nti nkomewo agakaggwawo omu ku balooya ba NUP akwatiddwa emagere olunaku olwaleero leero ku makya abalooya ba NUP bagenzeko emagere ewa president waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Musinguzi Obini Okello Swaibu Ngobi okulaba nga balaba embeera eriyo mu makage biki ebigenda mu maaso mujjukire nti poliisi yasalako ekifo president makage magere wabeera era nga ne basobola okuba nga beetooloola nga tebakkiriza yadde omuntu yenna ku accessinga so balooya baffe leero babitaddemu engatu ne bagamba nti owaaye nga balina abakulembeze abamu ku bakulembeze b'ekibiina omuli Nambeshe Honorable Nambeshe Wanda Kunyinji n'abalala bonna council George Musi olaba nga bagendeko ku maka ga president balabe embeera eriyo n'ebigenda mu maaso n'abamu ku balooya ba president so bwe batuuse tebabakkiriza yadde okutuuka ku gate era nga omu ku balooya amanyikiddwa nga Kakulu Tumusiime twamaliriza nga akwatiddwa nga bamukubye bubi nnyo era embeera gyalimu ongera omusabira kubanga si nnungi so omu MP bwati bwanyonyodde tuze mu maka ga president the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba kwabo abali munda mu nyumba omwo naye poliisi eri awo bagiteekawo permanently tulemeseza ate si kutulemesa kyokka ne tiimu gye tuze naye y'abalooya olw'okuba kyetuuzaawo kubeera nti balina okubeera nti basayininga ku mabaluwa aga kooti n'ekirala kumanya oba munda omwo balina kyakulya ku lw'okuba baluddemu nga teri abaceekingako teri abaleeterayo ekyokulya kyokunywa embeera gye balimu tetukimanyi naye kye bakoze tebatulemesezza kuyingirayo kyokka bakutte omu ku balooya ne bamuggyako amasimu ge bamuyisiza bubi nnyo ne bamusuula mu kabangali y'emmotoka Kakuru Tumusiime kanso Kakuru Tumusiime era wotwogerera bakyamulina olw'okuba tulemeddeko nga twagala tutegeere waba bamutwala ku poliisi ki tugendeyo batumanyi nti bajja kuba cooperative naye tebatuwadde cooperation yonna bwe kujja wano tujja kubeebazaamu abanamawulire nkubidde era ekituyambye muffe mubaddemu abadde n'essimu eya IGP n'amukubira n'abuuza ani akulembedde delegation eyo ne bamubuulira nze kennyini kamwe koogera era bamumpadde n'enjogera naye ekivudde mu okwogera okwaŋŋambye nti nze sirina kinene kyakubakolera okujjako gamba ali awo omukulu w'abo abapoliisi agoberere chain of command kitegeeza akubire naye mukama we ekyo mu brief abadde adeclininze okutuyamba yes wetutambulira awo eggwanga Uganda video maze okubeera ng'ogimpera like mukwano gwange ng'enkola yaffe bweri kakati naawe mpya nja kusaba osooka subscribinge ku mukutu gwaffe gwa EKTV Media Uganda kubanga bw'osubscribinga bw'otyo n'okola ne ku kade olwo buli mboozi etteekayo ng'eno zibeera tezikusuba butereevu nnyo obeera ozifuna kakati nno minisita wa nsonga za ggwanga za munda Meeja General Kahinda Otafiire kakati ono akutte wansi ne waggulu azzeemu okulayira omulundi ogwokusatu nga bwe yasooka era ono agambye sisobola kukyusa bigambo byange sisobola kulya mu bigambo byange Kainerugaba nga Kainerugaba mwagala nga Kainerugaba mutabani wa Museveni gwe twalwana naye mu nsiko naye ekyokuddawo yeefumbe alowooze nti agenda kufuuka pulezidenti ow'eggwanga Uganda nga nange mwendi ekyo kikafuuwe ekyo tetugenda kubeera nga tukikkiriza okubeera nga muhoozi afuuka pulezidenti kubanga qualities ez'omukulembeze bwe ntununatunulamu ono taziina tetumanyi qualities ki omuntu zalina okubeera ng'alina okufuuka omukulembeze w'eggwanga oba bino byazze nga tweetinga byayogera okulumba amawanga agatuliraanye bepo n'amawanga ageebonaayira naddala ago agatuwa obuyambi
kyandibanga kyekyaviirako Major General Kahindo Tafiire okubeera nga akemetereza emmeme n'agamba nti ono si mukulembeze wabula alina kubeera bubeezaawo naye si mukulembeze wa ggwanga ono taliimu mpeke yonna efuuka pulezidenti. Major General Kahindo Tafiire agamba sisobola kubeera nga nejjusa ate byenjogedde sisobola kubeera nga neetonda ku Kainerugaba mulabanga mwana wabula ebyokubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda nga taata we avuddeko nti ono ajje amusikire ekyo kikafuuwe tetuyinza kubeera nga tukikkiriza. Era Major General Kahindo Tafiire simanyi oba aliredde okwegatta ku opposition alwanyise General Muhoozi Kainerugaba bw'anaabanga asazeewo okulangirira nti agenda fuuka pulezidenti awonze naawe wabula ono aze akiddiŋŋana emirundi n'emirundi ogutali mulundi gumu wabula buli mwaka avaayo n'akisiinyako. Kakati David Kabanda ono nga ye mwogezi w'ekisinde ekya PLU yavuddeyo mu bigambo bye n'ategeeza nti Major General Kahindo Tafiire ono mbutaagala Muhoozi mbwera ono kirabika amuwalana wabula olunaku olwaleero Major General Kahindo Tafiire nkugambye nti avuddeyo na clarifyinga n'ategeeza ensonga nti Kainerugaba asina kye muwalanako simwinaako yadde bujja naye ekyokubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda ekyo sisobola kubeera nga nkikiriza kaabe lubaale kaabe Katonda. Otafiire Major General Kahindo Tafiire wansonga za munda Minister ow'ensonga z'omunda mu ggwanga ye Major General Kahindo Tafiire avuddeyo n'akiggumiza n'akiddamu n'agamba nti amazima gali nti nze siwalana Muhoozi Kainerugaba era simulinaako buzibu simulinaako buzibu simuwalana wabula ekintu kiri kimu nze simwagala kuba pulezidenti wa ggwanga lino. Bw'ongamba nti Muhoozi ye pulezidenti awo wali obuzibu ye pulezidenti addako awo wali obuzibu simulinaako buzibu naye simwagala kuba nti ye pulezidenti addako. I respect and love Kainerugaba as the son of Museveni. Mwagala era muwe ekitiibwa nga mutabani wa Museveni. But nze simuwagira ku kya pulezidenti nti Museveni bw'avaawo abeere Muhoozi nedda awo nedda. Otafiire n'agamba I make that position openly ekyo nkyogera misana ttuku and without apology era sisobola kwetonda nkyogera misana ttuku yenze Kahindo Tafiire Muhoozi Kainerugaba mwagalanga mutabani wa pulezidenti era simuwalana simulinaako buzibu wabula bw'ongamba nti ye pulezidenti addako awo nedda nkyogera misana ttuku simuwagira sirimuwagira. Kale n'embeera bwetyo bweri Minisita General Kahindo Tafiire enfunda eziwera abadde awulikika ng'ayogera ebigambo oboolyawo buli omu bye yeewuunya eri First Son era CDF omuduumizi w'amagye g'eggwanga lino General Muhoozi Kainerugaba yavaayo mu lwatu ng'alaga nti tekisobola kubeera bwe kityo tasobola kubeera Museveni leero enkya Muhoozi. Ekyo abadde ng'akyogera buli wafuna omukisa okukyogerako akyogera openly nga talina yadde gwatidde. Bangi nti ku bakulu mu gavumenti nga batya newandibadde oba newabandibadde nga baagala okwogera ku nsonga y'omwana okusikira taata nti bangi akatengo kabatemba banaawulira batya nga nze ayogeddeko kina ayogerwako oyo. Kakati ye Kahindo agambye nti nze njogera misana ttuku simuwagira ku bwa pulezidenti mutabani wa pulezidenti mukimanyi mu ekitiibwa olw'ekyo nga First Son naye ku bwa pulezidenti nedda. Agenza obyogera nga walutalo lwakazikira gye buvuddeko lwabadde wakati wa Minisita Chris Bali omunsi wa nsonga z'amawulire na kulungamya ggwanga. Abagurupu eya CDF ya PLU nga bakulembeddwa mu Mbaka Daudi Kabanda Kasambya Mubende tebabadde bagenda maaso nti baatika naye nga bamugamba nga bamunenya olw'okwogera ebigambo byayogera nti ebigambo byonna omukulu byateeka ku X account ye tebiri official era biba bibye ng'omuntu wabuluka wota olw'amaanyi ku mukutu ogwo gwa X oba Twitter. Akatulinze tulabe General Kahindo Tafiire zemu n'akyogera tulinze tulabe bagenda kumuleetera oba ye banamutaliza naye ng'agambye kuba President Muhoozi nedda sekuwagira ate seetonda.
kakati nno nga tukyagenda maaso n'okwerumaluma nga bannayuganda naddala abafirika abatuufu njagadde nnyo nkulageko katambi kano nakutegeeza nti waliwo byogenda okulaba byogenda okwewuunya ggwanga lya Misiri gye twolekedde emboozi eno gye njijje wabula saagala ekusube kubanga kikukwatako nga naawe munnayuganda ali awo ayagaliza ensi yo ebirungi n'okubeera nga egenda mu maaso kati njagala ompulirize bulungi nnyo bw'obanga osobola kano kasalemu anti EKTV Media Uganda nange Eke Master nze nkutuusaako bino kati wuliriza ekibuga kino kyolaba kyazimbibwa mu ggwanga erya Misiri oba giyite Egypt omwaka gwali gwa 2015 lwe batandika okuzimba ekibuga kino saagala weerabire ekibuga eky'eggwanga ekikulu ekya Misiri oba Egypt bakiyita Cairo era nga kino kirimu abantu abakwata mu miliyoni 12 wabula abasajja bano batuula wansi ne badizayininga ekibuga ekirala ne basalawo ne bagenda mu ddungu ne batandika okuzimba kizimbe kimu ku kimu okukola ekibuga ekipya oba giyite administrative city kaakati nno bano nga kye baagala kwekendeeza omujjuzo ogwali mu kibuga Cairo ekikulu abantu abamu babateekeko mu kibuga eno wuliriza ebigambo bino abasajja batandika okuzimba ekibuga kino mu mwaka gwa 2015 era ekibuga kino kyolaba ekiteŋŋeenya ekiringa amata obuta bakizimbira emyaka 6 beddumirambirira nga bamaze okubeera nga bakijjako engalo kati njagala ombuulire mu myaka 6 abasajja bazimba ekibuga kino era ebitebe byonna ebikulu eby'eggwanga lino bigenda kubeera nga bikyusibwa bijjibwa mu kibuga Cairo ewali omujjuzo bakiteeke mu kibuga kino ekipya nga wenjogerera ekibuga kino kimaze okubeera nga kiweza emyaka 9 kakati wenjogerera wabula nga ebiri mu kibuga kino byewuunyisa abasajja bazimba ekibuga kino ne bateekamu train eri gy'omanyi ey'amasannyalaze abasajja bazimba ekibuga kino ne bateekamu ekisawo ky'omupiira ekituuza abantu 9,000 nga kino kyongera okulaga nti ekibuga kino kye kimu ku bibuga ebisinga ekisawo ekinene mu nsi yonna eky'omupiira wuliriza bazimba ekibuga kino ne bateekamu ekizimbe ekisinga obuwanvu mu Afirika wuliriza bazimba kizimbe bwe bamala okukizimba ne bagamba nedda tulina okuzimbamu ekizimbe ate ekisinga obuwanvu mu nsi yonna ekisinga ne Burj Khalifa esanga mu ggwanga erya United Arab Emirates mu kibuga Dubai tukyali ku kibuga kimu ekibuga kino bakiteekamu ennyanja ez'enjawulo bateekamu emigga egy'enjawulo bateekamu banka ez'enjawulo bateekamu amasomero agakwatamu 2,000 wuliriza gwe bazimba kibuga okuteekateekera ensi yaabwe kati njagala ozze akatambi otunulire Uganda obubbi bwe tuliko ampuliriza mu ggwanga Uganda nga batusuubiza n'okuzimba ekibuga mu Lwera ekya Econ City ne babyogerako boogezi ne bikomaawo bw'otunuulira ekibuga Kampala nga n'omutindo gwe kiriko tekiri ku mutindo gwa bibuga biri mu nsi yonna ampuliriza njagala nkutwaleko mu mboozi eno owulye Uganda ddala tulituukako ddi wano tuwateesa tulonde mwami Kyagulanyi tumuteeke mu ntebe bino bye tulaba ku TV bye tulaba mu Cairo amini bye tulaba mu Egypt omusajja abireete wano wabula twalemererwa kati njagala owulize ebigambo bino nga bw'obiraba ompuliriza okwata amaaso go ate ogakomyewo n'obwongo bwo ku kibuga Kampala ombuulire Egypt yali mu Afirika ekibuga bakizimbidde emyaka 6 olowooza ki ku nsonga eno ggwanga erya Misiri liraba edduka bano bali mu tuluba lyabwe obusajja buzimbye ekibuga maanye kwokomya amaaso bakitaddemu buli ga bulungi otuuka mu kibuga ne webuuza nti ddala eno Africa nga si kyangu kyakukkiriza kati abadde asagasagana nkusaba kalira nkulojjere n'agenda okumaliriza nga naawe okkiriza nti Misiri giyite Egypt eri mu tuluba lyayo muganda wange ekibuga kye bazimbye tebannakituma linnya ttongole ku lwaliro bakyakiyita New Administrative Capital kiri kilomita 45 okuva mu kibuga ekikulu Cairo bakizimbidde emyaka 6 okuva mwaka 2015 kitudde ku square kilomita 7 zino ze ika emitwalo 17 mu 2024 mwana wa tata ekibuga kino kiri ku nteekateeka za Misiri eza Egypt Vision 30 oba eyammwe yakomawa nze naawe naye muganda wange bakizimbye okuwawula mujjuzo nakalipagano mu kibuga ekya Cairo eky'abantu abasoba mu bukadde 20 kino bakiteekeddeteekedde abantu abali wakati w'obukadde 5 n'obukadde 7 kyekigenda okuddamu ziyafeesi zonna okutandikira ku bitebe ebya zi ministry amaka ga president parliament n'ebirala bakitaddemu residential districts 21 kwoteeka dedicated districts 25 ezo ntongole obadde okimanyi nti mu kibuga kino kyennyini ekipya mwe bali mu kuzimba ekizimbe ekigenda okusinga obuwanvu mu Africa yonna ekya Iconic Tower
okyali ku ebyo era mu kibuga kino kyennyini abasajja bali mu kuzimba ekizimbe ekigenda okusinga obuwanvu mu nsi yonna ekya Obrisco Capital kya fuuti 3,300 naye mwana wa taata otuuka mu kibuga kino naawe n'owuniikirira ga bulungi yekka ateereddwamu akuwomesezza olunaku bataddemu Central Park bataddemu ennyanja nga bazisimye ngabbo bataddemu amasomero 2,000 mulimu paaka ya tekinologiya n'obuyiiya mulimu amalwaliro 663 bataddemu emizikiti n'amasinzizo amalala 1,205 bataddemu ekisaawe ekituuza abantu 9,000 ekimu ku bisinga mu nsi yonna bataddemu woteeri emu ku zigenda okusinga ya bisenge 4,000 bataddemu solar farm etudde ku square kilomita 9 bataddemu ekisaawe ky'ennyonyi kwoteka n'eggaali y'omukka ekozesa amasannyalaze tuli ku kibuga kati nkimanyi mwebuuza nti naye mwana wa taata abasajja ekibuga kino bakitaddeko sente mmeka muganda wange sente entongole tezoogerwa wabula ababalirizi bakitadde ku triliyoni ya dola namba wuliriza bakitadde ku triliyoni eya dola namba n'obuwumbi 520 bw'ozizza mu za Uganda bakibaliridde nga byonna biwedde kyakuwementa triliyoni oba obuse 54,000 n'obuwumbi 412 n'obukadde 506 sente abasajja ze batadde ku kibuga ekipya zikola embalirira ya Uganda eggwanga eddamba okumala emyaka 123. Ggwanga lya Misiri, eggwanga lya Egypt, lukalu lwa Afrika kwe nkugeraageranyizza otegeere abakulembera eggwanga Uganda abatayagala kukyuka kuleeta bakulembeze balala okufuna ideas empya n'okufuna solutions empya naddala ku bizibu ebyo ebiriwo mu kyasa kino ampuliriza ekirimu abasajja abali ku digito naye ng'ate aba analogo bakiremerako omuzeeyi waswa omusajja akusomera omusajja kwa ekyogo n'onaaba omusajja akumira ekyoto amaze ebizibu bya bannayuganda enkuyanja n'enkuyanja ebigambo abyogerako bw'ati ate enkomewo ze muzeeyi waswa omukumi w'ekyoto gwe bwenna aliko ebizibu ina ekyoto kibayita mpaawo kitakya kino kyekyoto ekikkakanya buli kizibu ky'omanyi nti omuntu aba n'ekizibu tukuma bukumi ekyo mpaawo kitakya nakyo ne kikya gwe abali talina mukisa guyigga kufuna bw'ogenda okuyigga oba ogenda kuba nti ensolo olina okugitakwega nti kwe kufunamu naawe ayagala kufuna jangu tukozesa ekyoto kya ddungu kikukumire olabe nga buli kyoyagala kyonna osobola okukifuna ina ekyoto kibayita lukumusa kino nno kyekyoto eky'omukisa gwe yaseera nanga buli kintu kyonna osanga kiganye olw'obutaba na mukisa ojja n'enkukumira ku kyoto kino nobanga osobola okukyusa ku mbeera n'ogirabako kyoto kino ekyalwezaawula mukadde ono lwezaawula y'omu ku bantu abazuula bazuula emikwano okufuna emikisa kweganga omanyi nti buli kintu kiganoga nti kino kyali kibuze nsobodde okukifuna mu bwangu kyekyo ekyoto kyalwezaawula ky'owulya kitwogerako ekyajjajjaffe oyo eno ye nnamba kwensangibwa 0752280910 obanga ojja kusobola okunfuna olunaku olwaleero afande oyo gw'olaba kakati yafudde era mu wiiki eno oba mu nnaku nga 7 kakati ab'amagye 3 abali ku lanka enneneko be bamaze okubeera nga bafa wabula ebigambo bingi bizze byogerwa ku nfa z'abasajja bano era nga buli muntu ayogera kike ebigambo nga biri matankane nga mpale z'aba7 mukwano gwange Emily mu ggwanga erya Switzerland kakati mugana nkakeeto uliza ebigambo bino olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 16 bwe buzibidde nga kitegeeza gumaze okwera omwezi mulamba bukya mwami Kyagulanyi adduka mu maka ge n'agenda mu buwaŋŋanguse n'agenda mu kwekweka n'atandika okuliira ku nsiko olwaleero gweza omwezi mulamba nga talabwangako wa watuufu waali era nga tewali akakasa nti omusajja ono ali wano oba asula wano oba abeera wano era nga ne famire ye kyamala dde okubeera nga kikakasibwa nti omukyala n'abaana baamala dde obbinyika mu nsuwa ne boolekera eggwanga erya Amerika kati nga bali eyo banoonya bubudamu basajja battu bakazi battu gye bawangaalya oluvannyuma lw'ebyo ebyatuuka ku maka gaabwe n'omukyala Kyagulanyi era n'olunaku olwaleero nga bwe nkulaze abasajja batamanya ngamba balumbye amaka ge jjukira nti bano ababaddeyo mu maka ge olede nga basiisira eyo gye babeera kaakati olero ba lawyers ne ba members of parliament aba NUP bwe basazeewo genda okulabako ku maka ga mukama waabwe gatuuseewa nga famire yavaayo nga teriiyo olwaliro abamu babuuse n'ebisago bakubiddwa bubi nnyo era bafundikidde bali malwaliro ng'ensonga ebakubya kugendayo kulaba pulezidenti waabwe amaka ge gafaanana gatya
ge baamusuuzaawo ge baamulesaawo musajja wattu n'abeera ng'agenda mu buwaŋŋanguse. Kakati tekibamalidde, abasajja basimbye Nakakongo era nga bakulaga nti obusungu bwe balina buyitirivu nnyo, oba olyawo olw'okubanga mwami Kyagulanyi yababulako. Nakutegeeza gye buvuddeko nti bano baali bateeseteese okumugulako emisango 620 muno nga mwalimu n'okutta abantu ogw'obutujju ogw'obuyekera n'ogw'okulya mu nsi olukwe n'okusomola ebyama by'eggwanga Uganda. Kati njagala owulire ebigambo bino era nkomewo. Leero gwezi omwezi mulamba kasookeddenga principal Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeryawo, kasookeddenga akuba siriki, kasookeddenga abulawo ne gye buli eno tamanyiddwa wawaali. Olwaleero nga 16 yabula 16 azzaako kinga amaze okubula situmanyi, ali luddawa simanyi, gavumenti emanyi mbu nayo temanyi, ani amanyi era simanyi. Kakati Kyagulanyi ennaku 30 ezimaze okuyitawo gwe mwezi mulamba ogwezi olunaku olwaleero nga tamanyiddwa wawaali. Tali Magere, tali ku kitebe kya Nuupu wano wansi Makerere Kavule, eggwanga lifuluma oba nedda nti mwali era abaddenga alabwako naye alabwako n'amala n'abula bw'atyo. Kati olwaleero naku 30 beddu egiwe ezimaze okuyitawo nga Kyagulanyi tamanyiddwako mbayitire wabula ng'agira n'alengerwako ku mitimbagano wakiri abagizi be bategeera nti gyali mulamu. Kakati okusinziira nno ku mawulire ge tuyina, omubaka wuno avudde n'ategeeza nti amaka ge bagenze maaso n'okuleka nti bagasazeeko nga banoonya Kyagulanyi. Okusinziira ku mubaka gwe bayita Patrick Nsanja akiikira ekitundu ekya Ntenjeru ey'Amambuka mu NUP, Patrick Nsanja ategeezezza nti ku kyalo kye bayita Kirindi Village, Egombola Nazigo, district ey'e Kayunga, abaserikale nti okuva mu ggye erya the UPDF we batyo basazeeko amaka ge nga bagenda maaso n'okuba nti banoonya Kyagulanyi atamanyiddwa mayitire. Bagambye nti ennaku 3 nga tamanyiddwa wawaali. Kati okusinza ku mawulire agaliwo onagambye nti amaka ge bagasazeeko nga bamunoonya. Okusinza ku getegedde kakati nno mwezi mulamba gumaze okubeera nga gukongoka olunaku olwaleero, wabula okwosa enkya mwami Kyagulanyi ali mu summit eya Bulaaya era ng'eno yayitibwa amawanga aga Bulaaya era nga baagala gye atangaze ku nsonga oba olyawo ebyamutuukako ebyali mu kalulu, kubanga bano balengera birengere ku TV ne ku masimu gaabwe. Kaakati mwami Kyagulanyi olunaku olw'enkya mu summit eno agenda kubeera mu butereevu nnyo, wabula yandibeera ku Zoom bw'anaaba taliyo live nga bwe yaliyo luli ku mulundi guli ogwaggwa nga tuvudde mu kalulu 2021. Wabula yonna gy'ali ayongera okukoowoola bannabulaaya bano n'amawanga gonna amavujjiriji agavujjirira eggwanga erya Uganda okendeeza ku buvujjirizi, kubanga obuyambi bw'oba eggwanga erya Uganda bannansi tebabufunamu. Abasinga okubufunamu be bali mu ofiisi abali mu gavumenti, ng'ate obuyambi buno babukozesa okunyigiriza bannansi. Kakati no mwami Kyagulanyi ku lwankya tumulinze, wabula bino byonna nga tibinaba kubeera nga bibirawo mu ngeri y'emu ebyokulinda mwami Kyagulanyi n'ebituuse ku maka ge olunaku olwaleero. Waliwo ebigambo by'oyinza okubeera nga weewuunya nga bwe bakugamba nti yabyogera yali mwami Museveni, osobola okukwata ku mumwa era ng'osobola okuwakana okusinziira ku kaliba gy'alimu, ekitiibwa ky'alimu ne ofiisi gy'atuddemu. Bwe bakugamba nti ebigambo bye ngenda okukuteerako wano ye yabyogera, osobola okubeera nga owakana. Wabula eky'omukisa omulungi, ono yabyogera mu bigambo bye mu ddoboozi lye, era kakati naye kennyini tasobola kubeera nga abyegaana. Wabula intaneti yo mweteerabira, mwetereka enkya n'eggulu twakugamba tujja kujjangayo ebigambo ebyo ebyayogerwa ebyewuunyisa nti omuntu ono ye yabyogera, okwate ku mutwe okwate ku mumwa, naye ng'amazima amatuufu omuntu oyo ye yayogera ebigambo ebyo. Kakati nno omugenzi Sulaiman Jakana Nadduli ono nga yafa, wabula we yafiira yali akoze emboozi nnyingi nnyo oba olyawo eziyamba eggwanga Uganda, eziriyamba emiti egijja Beppo ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu. Naddala Abaganda, yali musajja muyivu, yali musajja wa NRM lukulwe nga taata we bwali wa NRM, wabula ono ng'ekikyamu akiraba nti kikyamu era n'akyogerako nti kikyamu, ng'olwo ekituufu era akiraba nti kituufu n'asigala nga agamba nti ekyo kituufu. Si nsonga eyalinga akoze ekikyamu yalinga wa NRM, ono yamulumbanga okuva ku mwami Museveni, era ng'ebigambo bino mwami Museveni bwe yabyogera omugenzi Sulaiman Jakana Nadduli n'amuddamu, era nga tugamba
ebimu ku byamuviirako Go to n'okufa. the palace of Mutebihia. There is something called Wankach. The Baganda say Wankach. They talk about it. Where did Wankach come from? Hey! I hear me, Bami. She's what? Your Excellency, gana magezi gago bitegere. Mpulira. Njagala kukutegeeza wayogedde ekigambo kimwe kya Wankaki. Eri kyabeeri n'ekyava ne kyajja ne Ssekabaka Kimera kubanga yali ali mu oluluwo oba omusaayi gwabye gwa Bunyoro. Mpulira. Kaakati bw'ajja eno ebintu ebyo twabyadokuti nga tubikozesa mu Bwakabaka bw'e Buganda teryakigaana. Naye wagezezaako okwagala okulaga nti omanyi nnyo naye nga teweerabidde. Kaakati njagala kukutegeeza nti kyoliko kyakyana kito ate ne kiraga obwongo bwo nti bukyali buto mu ngezi y'okugezaako okutunulira amawanga agasigadde nga ggwe Omunnalwanda atalina na luseru kukwata mu Bwakabaka bw'e Buganda atalina luseru kuteeka mu unity in diversity mu kigambo Uganda eryawamu ate kusomesa ba aborigines butya bwe bajja ekyo ekibuuzo kale ebyo njagaddeyo Excellency obitegeere oleme kuddamu ate kupaaluka bupaalusi mu mpaaluka gy'opaaluka eyonoona amawanga n'olaga nti ate maanyi g'obukulembeze gataliimu wawonna wekawandiikibwa mu buyinza bwe baba bakutisse ng'abantu bamaze okukulonda woweebwa nkizo kwogera bya kitumbaavu ng'ebyo kaakati tuddeyo ku nsonga nkulage ate gwe kiki lwaki olina effutwa nze Jakana Somani mutabani wa Nadduli muzzukulu wa Abdulrahman Sempo Mubingi muzzukulu wa Gabinda dde ate era mu lusero Bwakabaka bwa Buganda nva mu kika ky'ab'empeewo ekikulembera Omutaka Kijje bubiro kyaggwe ebigambo bye nkugamba njagala obe mu bubeezi magezi mu mpeerezaayo n'otunuulira butya buteekeddwa okukolebwa tolina kyogenda kukola ku Bwakabaka bwa Buganda Buganda ne Katonda omwoyo gumu n'emmeemeemu kale bwe ntunuulira abajja ng'ate muzza mu mpisa ey'ekyana ekitonga eyo n'ovaamu ebigambo bitajjansi n'ogamba If you go to the palace of Mutebihia, Mutebi, the palace of Mutebihia, ng'olinga asonga ka house boy wawe kasula nenjagala nkutegeeza ebigambo bino kitawe nti bwe wava mu busa gye wava eri ekigambo the palace of Mutebi kyabadde kyakunaabula stagafulullah ekigambo kikyamu nnyo n'Abaganda mulina osikira mu bigambo ebifaanaganako ng'ebyo abantu abalinga abo okujja nga basambaaza amawanga gaffe ng'ate ffe twabayo ye bw'agamba restoration nti yatulera ate ffe tanneebaza abaana baffe baafa ye okubeerawo eyava mu busa baali badde bamutegeera batya ogamba otya Ssaabasajja Kabaka Ssebufu bwange when you go here the palace of Mutebi mu ebyo by'okola okyali mubisi bubisi Kabaka w'amaanyi okusinga embuda ng'Omuseveni nga bw'onoovayo n'otandika okwogera ebigambo ebitajjansi ekirungi ntambulira mu tteeka lye watuteekawo nti ebyobufuzi kutunula mu kamwa ekyo kitegeere when you say this, atulinde Ssaabasajja mu kamwa. But politics is about okutunula mu kamwa. yagezezzaako okubuuza era ne mu kugereegerera mu buto bw'ebirowoozo n'obutabaamu nsa mu ye n'agamba nti the palace of Mutebi when you go to the palace of Mutebiya akagambo ako bwe nkatunuulira nga ye yayogera ate mwewuunya entegeera ye nti nto ate mu senses omukaaga amanye ebyafaayo nga tamantuka bumantusi kujja ng'abifulumya olw'omugongo gw'okubaako kyagoberera nga kiraga ki nti obukyawe weebuli alinenge ate alina n'effutwa ne fitina eringi eri Obwakabaka bw'e Buganda ebigambo bino njagala kutegeeza wemutejeemu ego eyo ebabonyabonya ekigenda obbasuula mu ntata nkiddamu aba NRM wemutejeemu ego yekibabonyabonya ekigenda obbasuula mu ntata ndokkirize tugaane ebintu biri out of control kiddamu ebintu biri out of control birawana omuto how desperate you are so ekintu kyembasaba kiri ekintu kimu amagezi gensobola obbawa bewe zino statement nti opposition ejje tukole reconciliation simanyi ba religious leader mbasenkanye mbo simanyi mukole reconciliation ekika kya reconciliation gye mwagala tesoboka His Excellency Kyagulanyi temusobola keera kumakya ne mukozesa reconciliation ng'eyabansi bambi tekisoboka kubanga muli ku muntu amanyi versus opportunists Balatifu Ssebaggala bansi bambi abo nabona aba NRM aba FDC aba NUP abadde ntebe ku State House n'asinkana Museveni. They are opportunists, but you're dealing with someone amanye ekituufu amanye ekijja amanyi revolutionary, but because mwagala nnyo okuteeka abantu ku gundi mbalage nti buli kimu kigenda bulungi tuli ne opposition, those are fake oppositions era terina munna Uganda abeesiga abo ne bateekawo kino nkikula iri abo ababadde abasinkanye Museveni bansi bambi ne basimbawo n'ekidomola kiwangula
okitegera ekidomola kiwangula. So tuve mu bintu by'okwebuzaabuza. Nze nabagamba I'm telling you the things era ne nkuwa reality y'ekintu. Kati mwe either ne mulondamu oba ne mugaana ekyokukola. Ekituufu kiri nti bidayalogo byemubala tebigenda kukola. The guy is ahead of you. Kyagulanyi abali maaso. Ekyo tukkirize tugaana abali maaso. Mugezaako nnyo okuteekawo embeera n'okukwata international community okulaga nti bannange buli kimu kigenda bulungi. Ati tusinkanye n'abaana opposition. Noli naye tusobola musisinkana atagala kuteesa. Nabakolera video mu kiseera ekituufu we mwali mulina okuteeseza dialogue eyo. Naye mbagamba mukole ekintu kyonna kyonna ekisoboka. Muteese dialogue before democratic avenues are blocked. Okitegera? Wabula NRM ekizibu kyerina kiri bwe kiti teeke yayo era eno ngibagamba nnyo nti baagala nnyo ekintu kye bayita damage control. Bakyagala nnyo. Then batuuka mu damage control bo ne beefuula nti be balina bargaining power. Kati gwe you have to go to their submission. Wali obuzibu kati bo kye balagidde kyekyo jangu tuteese. Kati nkwe kafooki nkweyo sente mmeka lwaki ondeekaanira nnyo kati kakkana gamba abantu tugenda maaso beekubye selfie girage international commitment buli kimu kigenda bulungi then musimbi tusayininge mpali gitimasse ebyo akalulu kazze akacyanze nga bwayagadde without meeting the democratic principles nga tagitunuulidde we akola according ku plan ye. Banjagala mujjukire abantu bano baba forcing okuyingira mu kintu kibayita multi-party system. Jukira twatambulira mu movement naye bafunders n'abayambako NRA government okujja mu buyinza bakkiriza mu democracy era bakolera mu kintu kibayita multi-party system. Okitegera nakugamba ekintu kino bweyagala okikakasa ogenda mwezi ensi z'aba democrats ezitula ku United Nations Security Council. Okuli America balina ebibiina bingi, Bungereza balina ebibiina bingi. Kati since tuli mu kintu kibayita colonial administration system bo bazimba system ng'erina okufaanagana n'eyaabwe era n'obuyinza bulina okukyuka bati wabula ate fe wano mu Africa obuyinza buno lwaki tebukyuka kubanga tulinamu ekintu kya level of interest nti badictator bano abaira asavinga interests z'abantu. Kati wajja wano mu system azimba ekintu kibayita fake opposition ogezaako okuportrayinga ekifaananyi kiri ng'abalaga nti tukola ki naye tebakufa ku kino kifaananyi tebakifaako gwe kyotaddewo asita abantu abanga tebabuuse bona badde asobola tukalakata emyaka 5 nga tetunnakwatayo interests z'abazungu zituukirira naye nga fezafazi azitwala olwa fake system yaliwo. Kati paka wetwaleeta omubi omubanda the original bad man n'azaalayo n'aleeta ba Anirue. Okitegera abategeera police zino bakabaka ba police zino nga Shama nakugamba zino police nzimanyi kiddamu zino police nzimanyi era buli kye nkusomesa wano ogenda kukirabako just to wait time. Okitegera ekintu ekyo ati yetamanyi diminishing point ye weebeererawo tebakimanyi aba NRA. Kati era ebibiina bitabuse bonna ba political prisoners bebalese nyaga tunuulye images zino zeziri mu kutambula. Lwaki images zino zitambula nga ne human rights activists bino ebibiina bino ebyali birwanirira eddembe ly'omuntu byeyaggala naye bisitudde buto ogora esituse. Okitegera lwaki basitudde kati enkundi nga tusemberera meeting egenda okubeerawo ennaku z'omwezi 18 nga His Excellency Kyagulanyi presentation ye egenda kubeerawo saa 9:05 wegenda okubeerawo naye ku ssaawa 10 batugambye nti kati zonna zigenda kumaliriza buli omu agenda kumaliriza okuwa presentation ye wemala then call for action. Nkiddamu call for action. Obugambo obunyumira akagamba ako nakalabyeko wali ku European Union ne bagamba nti kakati ebigambo tubyogedde words are exhausted now consequences are overdue. Ningamba what are you talking about? Mukoye namwe okwogera ngafe tukoyo baleekaanira ningamba okay we are seeing in Uganda. NRM tebalimba nti evaako nakalulu kokka. There are so many non-violent means okujjako bano nga zezo zetwolekedde. That desperation gye balina obunkenke bwe baliko kati ne babwereetera bo ekintu bakibala straight nga manyi nti puzzle egenda kuya naye nga tebamanyi nti centuries zikola ki zikyuka ate buli century ejja oba buli generation ejja ne tactic yaayo. They never understood this. Tebakitegera nti they never saw it coming. Okitegera wabula batuusa okirealizinga nga tusemberera towards 2026 general elections batandika okusikirealizinga. Nobert Mao akakasiza nti ddala omusajja ali serious. Nobert Mao n'alinnya ennyonyi ez'enjawulo. Then kwe kututega kino ekiteeso kye baleeta ekya iPod. Ne iPod eno baali bakimanyi nti bagireese bakyankalanye 2026 akalulu ako bakakyankalanye nga bwe baagala. Then batusike kati awo olaleeta obatyankalanye akalulu ako Nobert Mao ajje wamala okujja batandika okwefula nti batandise zi dialogue. Kati mbu batusike paka 2023 paka 2031 abazanyirewo ebizannyo byabwe awo tutuuke mu 2031
nga ne His Excellency Kyagulanyi Oluusi n'obulamu bwe nga baabujjawo dda. Kumbe little did they know nti babala byabwe naye ayina ebibi byabala. Baali bakimanyi nti akalulu ako ekaggwa bagenda kumukwata, bagenda kumusanga iwe. Kumbe nga pazo yakyuka dda. Njagala ojjuke nti bino ebyokujja okusala kuba presidential candidate neri nga tukyali ne mu fake system babadde nga babikola. Agenda buli kulonda ne bagende wabesije ne bamuggalira eyo ne bamutange wabula ennaku ntono n'atulimba limba nti sikuŋŋaanyiza bujulizi. Ye buli mwaka ne bamukola ekintu kyekimu nga ye gemu ye tekyuka naye tubeera ku ekyo sikuŋŋaanyiza bujulizi. Ne tujjako kwa Mama Mbabazi n'atugamba ne office bazimenye ne babbayo obujulizi kakati ne yebaza ba lawyers ku mulimu ki nga buli kaseera ensala ya kooti ebeeremu mukole reforms for 25 years ensala eriemu ya kooti naye nga tewali kye bakola. Lwaki? We have been in a fake system. Ati bano bo baali bakimanyi nti yo script yegenda okukola ne ku Kyagulanyi. Kumbe ono mubanda yababaladde amapeesa. Naye nzija wano maze emyaka 5 nga mbagamba mu bye muzanyirako temubimanyi omusajja we yatuuka hoteli yali atuuseewo. Teriri muntu yali avuganyiza Museveni n'akwata ku foreign policy. Foreign policy ze zisuula gavumenti era okugibeezaawo. Ekyo tebakikulimba. Omuntu ajja kugamba nansi weekalakaasa esituka naye musituka ne mwekalakaasa emyaka 10 nga foreign policy zino tezinnasalawo. Ekyatuuka e Cameroon, ekyatuuka e Mozambique era kyekituukawo. Naye musobola n'obutasituka kwekalakaasa nga foreign policy zino zigambye nti kati to make things done. Ewa Maduro waliyo kwekalakaasa. Ewa Mugabe waliyo kwekalakaasa. Wadde Mugabe yababala akatego n'aleeta owe Morgan Shangalai. Daniel Arap Moi waliyo kwekalakaasa. Waliyo. Edgar Lungu mwalabako kwekalakaasa nga gyekuli. Mwakulabako. Jerry Rawlings mwalabayo kwekalakaasa okwaliyo mukundeetere wano. Ndikwe kwamusuula. Bo batuuka namanya nti kakati tutuuse ku diminishing point business batekyakola magoba ng'eryawo n'etandika okukira kasite tukako yo point wet evaayo waggulu ng'ekifunfugu neddayo eno wansi ku set off kwetandikira kaavu eyo neddayo wansi n'ekoonaawo kati ne bano tebamanyi kati bano bo bali bo bamanya tuuse kati ku diminishing point tetukyasobola okitegera populism eganye tetukyali popular mu bantu okitegera tetukyali popular mu public kati nga kibalina okukola kiki to give up. Naye kati bano bo balowooza nti kati system twagiwamba amaje gaffe buli kimu kyaffe waliyo kamaje tegalina kigali just gabeerawo okutiisa population wano within the confines of the system wezibeeramu naye ate amaje ago bagenda gano n'omukuumye bagenda bano n'omukuumu mugenda kukasa nti temulina maje. So nze mbadde nteesa tuve mu bya ego nze kyembadde nteesa. It is not too late to change, otherwise what is coming si muntu kino ekijja si muntu. United Nations bakwe bamala submission, they are calling for action. Tugenda kuba mu meeting eyo kulo okusatu tubeereko bangi link ekyusemu ne wotali registeringa esaawa eziwera kwata bukwasi mu link egenda kutwala wali bakugambe watch video live then ogenda kuba live zigenda kubeera ko live streams zigenda kuba ki zigenda kuba mu so funa link ogisaving olunaku olwokusatu kwata mu bukwasi. His Excellency Kyagulanyi agenda kuba presenting saa zigenda kubeera mu 9 dakiika 5 era ine dakiika 10 zaina buli muntu bamwadde dakiika 10 banja abaliyo. Then kusawa 10 zennyini resolution egenda kuyita call for action nga European Union omwajira wa parliament we yakola tibatuuka ne bakuba ebiteeso bamala okukola ebiteeso ne bakola resolution. Kati now bundi yabo bagenda kukola resolution era tugenda kuvaayo nga tutegedde kiki demands ze bataddewo ku mmeeza. Yes, tumaze otegera demands ze bataddewo ku mmeeza ate United Nations kasiteegambe byo tuve mu kwekaza nti NRM yekyasinze obunene mu nsi yonna era tegambwako nene nnyo y'amaanyi ebyo byakwerimba muli bamanyi within the confines nti osobola okukyanga akalulu kubanga system yiyo osobola okujja n'okuba abantu ku street kubanga system yiyo naye ng'ekituufu kiri nti temusobola kufuga nga bano tebakkiriza. Ekyo kisibako ssente temusobola kufuga nga tebakkiriza. Tuteekeo kale mukono ffenna tufuuke balema tugambe gwe wano wali bano tebakkiriza ono n'afuga ekisanja n'akimalako kati nange we mutakifuga mbanoonye mbatemeko omukono buli wa NRM. Twali tulabya abanene emirembe engalo bafiira myala mwala gye baba kukunula ng'awulira ayagala kazambya mu mirenga ya mutaasa essaawa eyo naye nga tekisoboka ne bamusikayo amusika mu suweji ne bamukasuka. You don't know what you're calling for. Temukimanyi. You don't know the original Kibanda, the original Anirule. Alimageraawo yabalazeeko. Nkiddamu munna Uganda tugenda munni Uganda nkiddamu tugenda government egenda kuvaako. Zonna kati enjaba zikoze bweziti zigakanudde bweziti zigamba saawa yonna tulese giri emisota giri
omanyi nene gwaga rattlesnake ekyasinza abamugamba nno mbukobula yesinga obusagwa waliyo omusota bagwita rattlesnake guliyo mu ddungu bakugamba omusoto gwe gukyasinza obusagwa ugu rattlesnake ekyasinze obusagwa gutembera nga lumu January togubuulira ebyo akati eno ye rattlesnake yennyini ye rattlesnake wagiyita Kyagulanyi tugenda mu Uganda nkiddamu akalulu ako twakawangula yensonga lwaki twebyo byonna byonna mu biraba nga bituka akalulu twakawangula omusajja najja n'awamba democracy nabagamba democracy tekitegeeza kalulu ekyo tebakikulima democracy kikulira akalulu ako it is just a stage in a democratic principle oba in a democratic process akalulu ako it is a stage ebeera stage but democracy it is a policy teeka eryo teeka democracy is a policy kati bakulimba limba ebyo nga buli by'akalulu tukakuba ng'akabba kyemuga badde tebakalaba no one has ever challenged him in a democratic process taliyo oba in a democratic principle ensonga lwaki senator w'omu America yakugambye nti bano tubakoleko olwaki olwokugenda against a democratic principle teeka erina consequence ne consequences zino zisanga mu human rights kino kye nabagamba nti human rights asobola okulwanira democracy kati nga gw'onaza ebikolobero mu ggwanga obiza ne bakutwala mu kooti nga bayita mu constitution yaabwe ekyekiwanyi ya 1995 gye bayuzaamu we baagalira bayuzaamu ne batugamba constitution yeetufuga yeefuga eggwanga lino we bafevalingira nga bagenda nga bagi interpreting naye kati we bakwatira nga bayuzaawo obwo nga bagamba waneeno kali ganaye n'amateeka matuufu nnyo naye katugayuzeemu ko temujja geetaaga nga bagayuzaamu kubanga gabakutte yes ye constitution yebafuga naye kati eno constitution eno kanafu nnyo kakola within the confines of the state naye tulina ekintu kye tuyita charters weziri ezo kwe nkugamba nti gwe nawe naweddemu essuubi just take a notification or subscribing or sharingira abalala bannange shares siziraba just 17k but Uganda has over 50 million Ugandans atenga nkakasa one homestead esobola okuba ngeweza amasimu 10 teri gyogenda kusanga information yeno terina gyogenda kujijja okujjako wano ku Shama Fat D3 Media subscribe take a notification share buli munna Uganda ategeere we tulaga njagala tubeere nga tutambuya ne revolution ino stage ku stage tugenda kuba omuntu calling for actions musubire ebintu bisatu actions zino zigenda kubeera 3 esooka re-election kuddayo mu kalulu re-election kudda mu kalulu ako United Nations ekikola ekyokubiri transition government kisuubire basobola okukikola wadde abamu temwagala kubiwulira but that is it nze nkugamba mateeka sikugamba gwe kyoyagala kuwulira transition government kisuubire number 3 kye basobola okukola elections audit kiddamu basobola okukola ekintu kye bayita elections audit ebyo ebintu bisatu bye bosuubira ku lwokusatu wabula tulina mu eyo meeting yennyini mulimu ekintu kye bayita Rome Statute doctrine of the International Criminal Court holding every culprit accountable buli muntu eyabyetabamu balina okumuholding accountable and bringing them to book mu Uganda omugenda kulaba nga batandise okwasembolinga abantu mu kooti ebyekiwaanyi kino nkibabuya mulinde lwa Deus yafudde yomu kubagamba nti akati National Unity Platform temujje masaka biki yabe bamwe abakola tera ku bantu mu 2021 bajjawo bujulizi bali mu kweka bujulizi era lubamujja mu service kubanga omusango wa 2016 nagwo twagugata ku file ya 2021 era ne bamujja mu service ne ba officers balala bangi bebawumuza bagala kuba disowninga they want to disown them because they know the repercussions they know what is coming so they want to disown them sachi dati olunaku lulinga lutose bagenaga abano siba UPDF abakola ebikolobero ku lwabwe kubanga eno statute gye twogerako a holding accountable as an individual on an individual basis bakwata gwe tebagenda ku holding nga bali gwe naye eno statute
ate ekirungi kyayo nti waliwo yeewako edda obujulizi waliwo yeewako obujulizi awo waliwo yeewako obujulizi ng'ayagala kulaga nti iro kyafu nnyo eri abarasha n'abaga nze ndi iro kyafu nze ndi ku side ya Russia ndi muzibu nnyo nze ndi iro kyafu bana America nsobola obbavumavuma ne mbakasuka eri essaawa time now you are talking katugenda kulaba ani afuga ensi eno nakugamba just go ekuumire wano yessaawa tulaba ani afuga ensi eno wetugenda okukakasaako nakugamba nze nkusomesezza ekimala kati ssaawa ya practicals bakugaye ku ssaawa 10 they are calling for action kati njagala NRM egamete byonna tubiganye njagala NRM efafagane ne United Nations njagala NRM efafagane ne European Union wenjagala ababa wana muli b'amaanyi Congress ejja American Congress ejja yes njagala tulabeko ku luno we mugenda okukakasa nti oba ndi wa propaganda wabye njogera bya ddala we tugenda okukakasaako kiggwa kweno teriyo stage ndala ya revolution okujjako eno omuntu yenna asobola okutaninga ebintu ebyayogo is excellence kyagwe not even the National Unity Platform Secretariat tesobola kubanga kinagambye bano bakonsideringa ekintu kye bayita populism oba popular support ku ground gye babesinga kwe sawa eno tukize tuganye amasanyalaze gwe gakirako ekyagulanye yensonga lwaki ne ku United Nations yagenda okwogera kati ne balimba mbukasira ante Robert najja natwala omusango era omusango talina simanyi support baba siriwaza the revolution it is about Kyagulanyi and Museveni era senga bagamba rerun egenda kubeeramu abantu aba babiri rerun ya babiri nti ono omusajja ebbanga lyonna abadde agala kakasansi nti Simon Byabakama cannot stand to hold an independent electoral process tasobola era ensonga lwaki mu speeches ezisinga zonna abadde amugamba ti Simon Byabakama ubanga akalulu tokasobola resign please biveemu naye nga yakulaga nti akalemedde mpaka kulasiti we yakupye banne emipiira munda Simon Byabakama y'omu ku kizibu kya NRM kye balina wadde beewaanawaana nti abalangirira biki Simon Byabakama kye kimu ku bizibu bya NRM ebyo yasenga NRM bakimanyi senga Simon Byabakama mumukwata ne mumutuge akalulu ako senga yakavaamu dda bwe bamugambira omusajja n'akeera ne kumakya n'abagamba nti tuwandiikidde United Nations ne mugaana okuwuliriza tuwandiikidde bakulu banne bamugambeko abakulu banne ne bajjaawo ekyaleeta Olusegun Obasanjo Uhuru Kenyatta be balonda bajje boogere n'ono omusajja bamwogerezeganye simanyi biki oba yakkiriziganya nabo bateyakkiriziganya tugenda kubirabako bulabyo bayakkiriza baba yakkiriza ajja kugita entebe bilwani yakkirize wanaabanga yagaana force egenda kukola nkiddamu bano balina every tool to their disposal okukyusa ebintu okitegera kubanga obujulizi tubulina era omurasha simanyi nti agenda tulali omanyi omurasha ono muyaaye omurasha abala nnyo empiki kati omurasha ono ekimubeeza ne Traore yakimanyi nti Traore alina abantu akimanyi nti kati Amerika eno kigenda gitwalira emyaka mingi nnyo okuteeka Traore ku ttaka kati yo Russia ejja kuba ekoze eki ejja kuba ebbira ebiregira ne balina nawe batunula bataga kino kinyegenya tekisoboka aba ne tunakikuba ebiraka ne tunakikuba fira isobola kuddayo bibati byavunda kati baddawo ne batunula kale byonna tubitegedde eri budo kyafu otabuka nnyo ku media yes tukkiriza oli mukambwe osobola okuba opposition n'olumba ne mukyala we n'okuba n'omenya amakage naye yolosi gye twetaaga Russia yolosi gye yeetaaga ekyo tebakibalimba Russia teyeetaaga muntu mbu alina effujjo mbu akola biki si gye yeetaaga Russia yeetaaga longe ya Ibrahim Traore gye yeetaaga so wobanga oyagala okukwatagana ne bana ba communist olina okweteeka ku level ya Ibrahim Traore abikola atya Ibrahim Traore ali mu bantu wabeera mu bantu kati aleeta ebintu ebijjako abantu eddembe lyabwe ng'abalaze nti nze wendi era ngenda bakolerera wadde mbijo kyobola tebamuteekako resistance y'amaanyi nti wadde bino mbijo ekintu kyasooka okujja okukola yakakasa ensi nti yes ndi wamu n'abantu ndi wamu nammwe ekyo Ibrahim Traore kye yakola kati n'akwata ensi n'akwata ebyobugagga byayo wadde abiguza bali naye ssente eziva eri azizza abantu balabako ne bagamba myaka mitono Ibrahim Traore wano watadde naye gwe oyagala kukwatagana na Murasha abantu bo weetaaga obakuba bukubi abantu bo weetaaga obateeka mu basement bayiga nnimi ezitali zaabwe abantu bo weetaaga boosiba abantu bo weetaaga bebakuba amasasi nojja n'opostinga nti babalyose Murasha tesobola kukwatagana naawe kikyo tesobola Russia tesobola kukwatagana naawe tesobola kikyo nkikubuulira
senga yakwata ganadda Colonel Nanga senga aliyetaga muntu wa character wetu senga bakwata ganadda nani ne ba makanika okitegera senga bakwata ganadda nabo okitegera naye Russian naye tunulya bweti negamba wano kuyiwansano kumazzi ono talina. This is how these policies work. Never abantu amu balowooza nti olina kuba na kibuli okukwatagana omurasha nedda. Nagamba nze bampita Dr. Sharma muzino policies ndikabaka. The communist and the capitalist policy nzimanyi. I know how they work. I know when they work. I know why they work. So yeso ngabachi nabagamba nti fano ku infinity class. Saagala mubeere na stress. Tugenda mu New Uganda. Okoyo okubeera Bungereza yes. So kontegekere yawo ebitano bya pound byojja nayo kuba mugenda kunsanga ko airport yawo nga nine ekitabo obanga ova Bungereza olina okujja ne pound tozikyusa mu Uganda please okibo manya nti Minister of Foreign Affairs agenda kubeera wawo nga akutte ekitabo register buli mu Uganda akomawo yangu olina okujja ne proof mu nsi gy'obadde obeera proof eyo yokwe kuleta currency yensi yogenda okwachi kwa zino sente ze muleta zigenda kunyambako okugula obutebe mu ministry sente ezo ze mugenda okuleta zigenda kunyambako okugula obutebe office yange gwe office ya gwanga ate mwe bannansi omina okusponsoringa government va kweno ene ekiwanye ne bawenguzi nomina okusponsoringa government kakitegeza nti obanga oli Bungereza olina okujja ne pound era ogenda kunsangawo ku airport nga ntuddawo yakuba ntuddawo ku exit we mufulumira yakuba ntuddawo n'akatebe nga nina n'ekitabo tulina okuwandika banna Uganda bonna abadde babonabonera ebweru tugenda mu New Uganda nkiddamu tugenda mu New Uganda Kyagulanyi agenda kugituulako mark my words kino ekisanja ekiggwako mu Gwokutaano kyekisanja kya NRM okufuga Uganda bino twali tubirabyeko Madulo ekisanja kyabadde akivuzeeko egi ne bamukaba Blaise Compaoré yafugako omwezi ogwo ne bamulya nga wangudde na percentage kano mwama El Gaddafi ne bamulya Bashiri yali akifunye na 85% mwaka gumu n'ekitundu ne bamulya tebakulima nti NRM esobola okufuga emyaka 5 ekyo kyo nkisimbako tebasobola ate biyinza n'okuggwera wano nze ndabanga odds zitulaga nti biggwera wano so njagala kukatiriza ensonga ya buli munnayuganda yonna gy'oli tulina okusponsoringa office ya minister ya foreign affairs kuba tulina okuteekamu ebintu ebiri ku level ey'ensi yonna kuba nina okubeera wano nga ntunulya ebiva mu America ebiva e Bungereza ebiva e China ebivaawa kati nga byonna mbirabadde nemala nenkola assessment nga okay kakati wano munnayuganda ayitawo so buli omu mu nsi gy'oli sente zitereke omanye nti kakati guno gugenda kubeera musolo ku ministry wali e Uganda ngenda kubanga nteekawo akatebe ako oba oli Bungereza jangu ne pound oba oli mu America jangu ne dollar oba oli China jangu ne yen mwe batwala Russia okulwana mulina okujja ne ruble awe India jangu ne rupee so buli omu ensi mwoli olina okujja ne currency yawo ngenda kubanga nzikuŋŋaanyaawo tabenga tukulaakulanya office ya Ministry of Foreign Affairs kubanga very soon tugenda yate sirina sente yes siri bulungi naye nina okubaweereza so tugenda okukola sente zammwe ze mugenda okujja nazo ze mugenda okumpa ze mugenda okusiga mu Ministry ya Foreign Affairs ze ngenda okukozesa kubanga nabagamba ekintu kyensookera kuba kita national ID system national ID tulina okwawula citizen ku residence kiddamu tugenda kwawula citizen ku resident tulina okukola residential ID tulina okukola citizenship ID ezo bbiri za njawulo citizen alina okubeera ne citizen ID omugwira yenna ne wobeera ng'ova mu East Africa tulina kuwa residential ID the Minister for Foreign Affairs kyensookerako era sente zammwe kyengendo zikozesa tusookera ku kya ID sente zammwe kyengendo zikozesa then we tumala tugenda kufunya passport buli alina passport nga si citizen tugenda gikujjako nkiddamu resident tulina kubeera na passport ya Uganda tugenda kugikujjako nga nze Minister of Foreign Affairs passport tugenda kugikujjako era bannayuganda bagenda kujja ne sente bazimpaawo ku kisaawe anyway twegweko mu summit twegweko mu meeting eyo egenda okubeerayo His Excellency Kyagulanyi wakwogera ssaawa zigenda kubeera 9:5 then ku ssaawa 10 tulina okubeerawo tulabenga tuwulira resolutions ezigenda okuyisibwa zonna tuwulira omusajja Jake we zigenda okulumya nakugambyawo tulina Rome Statute Doctrine of the International Criminal Court for God and my country Uganda.